Kitalo nnyo omukyala asebba anadduka anamuleka mu kitaba ky'omusaayi. Kakati emboozi eyo ekwasiza ddala ennaku wabula nkusaba ogiweemu kukadde. Emboozi endala omusajja omukulu landlord abadde akozesa omwana wa myaka 9 era nga ono amukozesezza okuva ddala mu Christmas. Omwana we yabuuziddwa ddala obuzibu bwavudde ku ki ate obutayogera bulijjo na bulijjo. Omwana agamba nti taata yafa era bulijjo landlord amugamba bw'onaayogera oba bw'onaalonkoma nja bagoba ku nnyumba ne nnyina ate nga bambe nnyina embeera si nnungi. Gonna gannaku wabula nkusaba emboozi zino mulimu kyogenda okuyigamu bampita hanzi. Bannange bantu bange omukyala mumujjukira bulungi gwe nabagamba nti no yabadde yatta bbaawe n'adduka munnange nga bamukwata yazze yeebwalabwala ng'asitudde bebi eyaviirako kanaaluzaala nga bbaawe amaze okitegeera siwuwe. Abakyala kusaba likinga njagala tuwulire. Omukyala bamuyita Patricia Asuna era nga ono mu bitundu ebyeyo Esseguku Antebbe Road oluguudo kwabadde bawangalira n'omwami gwe beewasa mu mwaka gwa 2019 era nga bano babadde n'abaana 2 balambirira okuli n'ow'emyezi 5 gyokka. Kati nkusaba likinga omukyala ono emboozi eno essaawa eno twogera yakwatiddwa wabula yawe yamala okutta bba yasooka n'adduka era n'abeera ku muyigo ogwa poliisi ate obaolyawo mpaka lwe bamukutte mu kiro eky'olunaku olw'ejjo olw'omukaaga. Kati okusinziira ku information gyenna omwami yali ayitibwa Mukwaya omugenzi Mukwaya Robert era nga ono akumbaga surprisingly yagamba abantu nti afunye omukyala ow'ekiro. Omukyala ono yali namba 2. Teyali omukyala asooka yali namba 2 wabula yagamba nti afunye ekirabo okuva eri Katonda not knowing that omukyala gwagamba gwafunye ekirabo okuva Katonda ate yali muzza ewa Katonda oba oliawo nga kaseera yadde kaba katuuse naye mu mbeera gye katuukiddemu nakyo kikulu nnyo nnyini ddala. Kati kyatambula omukyala oyo akola mu National Water and Sewage Corporation era nga mu mirimu gye gyabadde asinga okubanga akola ki agikwasaganyiza. Kakati emboozi eno mulimu ebyewuunyisa. Omukyalo ono alina ekintu kyeyakola abantu obaolyawo kati baganda b'omugenzi nga bampeereza mpesi nga bagamba nti ebyaddala sooka okwasegwanye kweno ensonga. Agamba nti olunaku Robert omugenzi bba wona omukyala agamba okumutta lwe yafa omukyala teyalina mwana oyo era ekiro kyo kyonna yafa lwa mukaga luwedde kitegeeza ewiiki emu gye tukubye emabega yafa. Teyalina mwana omukyala oyo ono baby ow'emyezi 5 wabula ejjo bamukute ku police obwedda azunga n'omwana oyo asobola okuba imbu mbunga akaringa sympathy simanyo bakinamukolera wabula nkusaba sokotekawo RIP wabula nkusaba ogenda kumbulira ddala kiki ekiyinza okuba nga kiviirako abantu abali mu mukwano ogw'ekimemete. Omusajja ono alina ne mukyala we n'omulala mukyala mukulu gy'ali bambi mukazi wattu bamutute mu bwannamwandu omukyala ayitibwa Nantongo Winnie era ebbanga lyonna omukyala ono agambibwa okuba omutemu eyassebba yali talina mwana n'olunaku olwokubiri bano nga bamusuulira enkesi nga talina mwana era kyazuuse omwana yagenze bugenzi n'amufuna ku nnyina gye yali addukidde. Bamukutte watya wano ewali firimu. Kakati poliisi nga egezezaako kubanga emuyiga wiiki namba kumpi bamunoonya talabikako oluvannyuma lw'okutta bba mu kiro ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo olwakesa Sande ya wiiki eno gye tubadde mu ate koolo ku ssaawa 10 era ku makya yakubira abooluganda b'omugenzi n'abakakasa nti muganda waabwe yali amaze okukkirira ezira kumwa wabula yabagamba nti afunye heart attack ate bagenda okutuukawo ng'ate amazeeyo amyasiza ate nga muganda waabwe gwe bagambye nti afunye heart attack ali mu kitaba ky'omusaayi. Njagala owulize bulungi nnyo. Kigambibwa Mukwaya yaddusibwa ku klinika emu Esseguku where he was pronounced dead at his arrival era kitegeeza nti oba oliawo yali akyalinamu akangubanguba. Omukyalo ono yamulekera byonna bi-indicatinga nti Patricia Suna yandibanga yenyigira butereevu mu kunyiga bba. Kakati amawulire galaga nti Patricia yadduka ewa maama we ekinaawa n'atandika okubanga ayeekwekera ddala eyo n'abeerayo ddala akabanka era omusango ne basooka baguwaaba ennateeta awo ku poliisi gye basooka okuba nti baamuteekako okumuyiga mpaka lwe baamukutte. Bano beewasa mu 2019 balina abaana 2 kitegeeza abaana bato
okuli n'ow'emyezi 5 alinza okuba nti ebyaddala taata we oba maama we ali mugamba ki nti yeyanyiga bba byonna obitunulira n'obireka awo nga wobiraba. Kakati omwami oyo mukyalo w'omulala gyali era nga ono Namwandu yagamba mu kuziika nti kyonna ekinasoboka ye asaba kimu obwenkanya bba abufune n'abaana baabwe. Ebyaddala byonna bikwasiza ddala ennaku. Simanyi nsonga eyinza kuviirako kino naye nga tujja gwongera okuba nga tugobera keesi eno olw'ensonga nti ate kyewuunyisa omusajja baamutta mu kitaba ky'omusaayi. Kyewuunyisiza ddala ne kigera maaso nti bano baali bamaze ebbanga mwattu siddene baali bamaze gwetebizamu kuva 2019 yadde omusajja oledi yalina omukyala we omulala era nga baali bamaze akabanga akawerayo. Kakati nga hanze ensonga enyo nja gifollowinga era nkusaba emboozi eno tugigoberere mpaka wagenda ggwera. Omukyala essaawa eno ali awo ku Nateete kigambibwa ate alina ne bebi we ow'emyezi 5. Awo nno we tuli olunaku olwaleero. Ensonga tujja gongera okuba nga tuzikuwa bampita hanze bingi nnyo wabula na bino bikulu. Emboozi eno nsaba ogirabemu omwana ate ono abadde akozesebwa. Nabagamba bw'owuliranga embeera ng'ekususeeko bw'ogenda kubafa abakyala osobola okumanya nti ono omwana luno olubuto ndutankana. Kasita olutankana osobola okufuna amagezi n'oviira omusajja nga tewese. Kati olaba omukazi agenda luzira oleke obwana bwo n'omusajja omusse obulamu obusse. Omwana azze nangamba Hajati azze akaaba nangamba Hajati simanyanga nina omusajja omukulu abadde nga ajja nkozesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja oyo landiroodi waffe landiroodi waabwe yazimba ennyumba ze basulako. Kaakati omusajja wabadde nga amukozesa ng'atyo gamba mami. Ono omwana alina emyaka 9 gwenjogerako saawa zino eno. Kaakati okujja ewange mami we yabakutte ne landiroodi nga landiroodi ali mu mukozesa landiroodi ne bamutwala ne bamusiba. Kaakati mu kumutwala okumusiba omwana agambye nze bulijjo oyo omusajja nkozesa before even Christmas. Naye ng'atyo gamba bazadde be ng'agamba nti nno bajja bagoba mu nnyumba kuba taata we yafa yasigala ne maama.